Amawulire ga Kadama house manager gwe bafumise Ebiso gawaawazizza ba house managers bonna abakola mawanga ag'enjawulo. Muganda wa fono njagala mumujjukire nti nno yalabikirako mu katambi akatambula ku mikutu gya internet okuli ne TVs ennamba eza ggwanga Uganda omuli ba celebrities abalamba ab'eggwanga e Uganda nga bamupostinze. Muganda wa fono oluvannyuma olw'okulabikira mu katambi nga omwana wa mukama we amusseeko amukuba. Wanenno neekanze nnyo olunaku olwajjo bwe nafunye akatambi nga kagamba imbu mbaddiramu nga kagamba imbu omuwala ono yafumisiddwa Ebiso era n'afiirawo. Ng'era omuntu eyamufumise Ebiso si muntu mulala y'omwana omuwala eyalabikirako mu katambi ng'ali mu kukuba house manager ono. Ba house manager ebintu ebimu temubisagiramu yadde obulamu. Eno nno ye YouTube channel yaffe w'oba tonaba kubanga osubscribinga muganda wange njagala okimanye nti you are missing a lot and a lot of work. You are missing a lot and a lot of counseling. Jangu oberanga otwegatako kyolina kukola kwata ku kigambo subscribe kya muwendo nnyo atela tewerabira ka notification bell ngamba kade akabeera waawo waggulu gwe kakonemu wepo bajja kuba bakwa message buli we upload a new video ogenda kubanga omanye jangu tukebereko videos etuteekayo jangu zirabe viewing olabe kiki kyezoogerako tomanya ziyinza okuba zoogera ku gwe tomanya ziyinza okuba zoogera ku mukwano gwe jangu obeerenga otwegatako kyolina okukola videos enteekayo woba ogiwuliriza nga ekunyumidde just give me a thumb up ompeka like o commenting ompeka omutima wabula tera tewerabira tubuuze ekyo kyonna kyoyagala era kyoyagala tubeere nga tusomesaako tujja kuba nga tukikuddamu. Ka video ke ngenda okubalaga ke ka mwana muwala gwe baala eyalabikira mu katambi nga bali mu mukuba bamukolako mob justice omwana wewaka ng'ali mu kumukuba ng'amawulire gono omuwala ogw'okufa gabadde gantuuseeko olunaku lwajjo nesitasobola kujja kubawa updates naye ate era nfunye akatambi ke kamu omuwala ono ng'atugamba nti nno ali safe yaddizibwayo ku office era nga munnange ali mu kunenya abo bonna bonna abatambuza akatambi nga kalaga nti omwana ali mu mukuba era n'alaga nti nno iffe abamulwanirako abamubeerawo twakola nsobi kamba twaliko mu katambi kono omwana omuwala yennyini nga yeeyogerera naawe omale okaweeko endowoozi egwe just stay tuned owulirize ka video kaneno ate then nange imbere nga nkomawo. Amanyi omutenna mirimu Josephine nakola video okuva mu nyumba y'omuwalabu nengisindikira sisita wange nga simanyi nti asobola okugikwata nagiteeka ku social media naye saawa zino ndi ku office era office yange ye Uganda ne Saudi ekwataganye wamu era ne bampa obuyambi naye nali nayogerako ne mukama wange n'angamba nti omwana we alina obuzibu ku bwongo era nkubiriza abawala bonna abali mu buyumba obutakwata vidiyo era obutakozesa simu zaabwe mu bukyamu oba mu nyumba y'omuwala okukwata vidiyo yonna. Saawa zino siri ku street ndi ku office ye Saudi ekwataganye wamu n'eye Uganda eri kumpa buyambi. Office yange eye Uganda eye Saudi nsaba mu nsonyi okwata vidiyo n'enduweereza sisita wange kuba nali simanyi nti ayinza okukola ekyobusiru okunteeka ku social media kuba nze nali bimusindikidde okubinkuumira naye ye n'abikwata n'abiteeka ku social media. Kampuni yange eye Uganda eye Saudi nsaba kunsonyiwa bawala banne nga bali mu buyumba mbakubiriza temukwatanga vidiyo mu byumba by'omuwalabu oba okwata vidiyo yonna okugiweereza famire kuba tomanya ki kyayinza kukola naawe kiyinza okutuukako mwanzi ekyantuuseeko kuba nze nadde sisuubira era nga nange simanyi ki kigenda mu maaso. Mbakubiriza okutakwata vidiyo mu nju y'omuwalabu kugiweereza muntu yenna. Ndowooza mwana muwala omuwulidde yavudde mu kubanga yabikiddwa nti nno
bamufumise Ebiso paka we yafiiriddewo. Essaawa zino eno tulaba akatambi ke akatambula nga anenya abumu ku booluganda be yasindikira akatambi ng'abalaga nti nno ayisibwa mu mbeera embi era ng'anenya iffe ffenna abaavaayo ne tubeera nga akatambi kanene tukasaasanya emikutu gya intaneti era ng'agamba teyamanya nti nno famire ye oba muganda bwe yali asobola okuba ng'ateeka akatambi kanene ku mikutu gya intaneti era n'atugamba nti nno kampani ey'eggwanga mwava eya Uganda ne kampani y'eggwanga lya Saudi mwali bali mu nteeseganya era omuwala ono essaawa zineno ali ku ofiisi. Kino kitegeeza ki baganda bange? Ba house manager njagala mukimanye nti nno obulamu kintu kya bbeeyi. Njagala mukimanye nti nno obulamu togenda kuddamu kubugula wantu walala wonna kubanga kye kintu ekimu ekikuweebwa for free ate kikugibwako for free. Ne bw'oba okoze otya tosobola kweddeza bulamu obwo. We tubanga twavaayo muganda wange ne tukubira omulanga ne tukusaasanya ku mitimbagano gyonna ensi esobole okumanya biki by'oyitamu era basobole okumanya biki bye tuyitamu nga ffe bankuba kyeyo. Muganda wange vidiyo eyo yabadde teri necessary, however much abaana abamu ku mmwe babakaka okwogera ebintu naye ate nga naye gwe bakase tosoose kukirowoozaako gwe ng'omuntu kugamba ebintu bino byenjogera what are the outcomes kubanga next time bano abantu booterawo omugongo booyirawo omugongo bootayagala kunyiiza bootayagala kuswaza tebafaayo eri bulamu bwo. Tebafaayo eri bulamu bwo. Wano we bakugambidde nti omwana aliko ekikyamu ku bwongo. Lwaki omwana oyo aliko ekikyamu ku bwongo teyakuba mu kitaawo oba nnyina oba baganda be n'akubamu gwe omukozi? Baganda bange muyige mubeeko ebintu bye muyiga bye mweyigiriza. Toyiirawo omuwalabu mubiri. Omuwalabu munnange tomuyiirawo mubiri ne wona oguyiwawo ogenda sigala ng'oli maid. Essaawa zineno bakozesezza okunenya ffe abakuyiirawo omubiri wabula ng'ate abaakukosa igwe ate bw'oli mu kubackinga up. Singa wafa singa yakufumita kiso bandibadde bagamba batya? Tewali. So ebintu nga bino ba house manager mu biyige. Amanya nsigadde yenze Shila Adita woba nga vidiyo eno ogifunyemu ekyokuyiga tuwe like atera omale okomentinge osharinge tewerabira kukwata ku notification bell wabula atera no subscribinga imbagala nnyo. Peace.